ono omuvubuka yani Bruno K inala byasonda sente mbwayambe bamulekwa. Yeah, that is business. Mbagambye nti zonna zibawa. N'atuula n'akola channel y'ebiki ne bazisonda mbunabawa bazibawa zonna 50% zisigala wuwe. This is business. Minister Balamu mbagala bagulira Balamu was a father figure. Anze ndowooza ate engeri gy'abadde nnyo mu kintu kino. Being a fair referee. Ye Balamu tusobola omukkiriza. Tumuleke. Because yakibaddemu ebbanga lyonna. Ye kyasalawo okubakolera nga Balamu era yakyogedde na bulungi. N'agamba nti ssente ze nkozesa si za gavumenti. Awo tetulina kye tumubanja. Okay? Akola nga mukwano gwa Kafeero ate akikola nga akibaddemu. So ye bw'avaayo n'agamba nze nga Balamu ngenda kukwata noonye ssente abo mbalabirire nganze. We respect that and that is okay. Naye abalala bonna tebateekeddwa. Omanyi tuli kumbi kulayo kivulu. Okubudaabuda bamulekwa ba Kafeero. Kikkiriza ba Bruno K bali bonna basonda ssente ku baana abeerimbika mu famire ya Kafeero. Kikyama. Owalabye webire batugambe we potipoti. Yes. Tugenda basu. No twalwogera bulungi. Tugenda kubasuwinga ngenda kwatagana ne Judy Mbabali. Okay? Kanso wange. Yes. Abaana bonna tubasuwinge ne bamaama baabwe okozesa erinnya lya Kafeero mu bukyamu. Okwagala okozesa erinnya lya Kafeero okulifunamu. Okuvumirira estate ya Kafeero tugenda bagulako emisango miyite. Oginafuya. Yes. Tuba tuli awo n'owamalibu n'atuuka. Owamalibu yamazeeko pula. Katize kyemusaba kizi. Naye kirungi onsanyusiza nti omumanyi. Mumanyi kizi. Ensonga za DNA nzibu. Era omuntu atalina maanyi na busobozi mu mutima gwe kuguma tokola DNA. DNA gitwale nti bagenze kukebera nsigo oba omutima naye ng'oteebereza ensigo ezo okubanga nfu oba nnamu oba omutima oguteebereza okubaamu ekituli oba nga mulamu nga neekwata nga neesimba mu ddene nga ntwala mutabani wange ku DNA omulenzi omukulu olwali ku siniya ya kusatu muteekayo bangamba mu weeks 2 ebiwandiiko bijja kujja omwana bamukebera ne mukoddomi wange mugamba ne nnyina saasooka mugamba kumukebera bakebera omwana bagenda okumumaliriza baabingamba nabula okugwawo jukira ye mulenzi omukulu mu baana bennina ali mu siniya ya kusatu ng'omwana yali abeddeko wange ate abeerangako wange era nga mu biwandiiko byonna mulina naye abasawo bannyinyonnyola ne bagezaako okunyinyonnyola emirundi ng'esatu nga sinnabitegeera naye oluvannyuma ennyo nasiriikirira neŋŋamba nteekwa bitegeera lwampaka abampa kopi zange abasigaza ezaabwe nga mpita mukoddomi wange nga muwaako kopi nga mugamba genda ofune omusawo abikunnyonnyole eno kopi ya nnyina nga mpita musajja wange Maayidigi nga mugamba tugende kusomera abaana gye basomera tutuuka ku ssomero nga nnyingira mu ofiisi faaza namusangamu essomero likulibwa bafaaza nga twogera nga mugamba school fees z'omwana zaasigalayo mmeka ng'azimbuulira nga nkwata school fees nga nzisasula bwe mmala ozisasula nga nziteekayo bulungi nga mugamba nze temwongera kunkubira simu mujja kukubiranga nnyina kwona omwana nga nsimbula nga nkomawo nga njolekera nga nkwata mulala awo waaliwo firimu nga nkwata muki mulala nga n'omulala naye mutwala oyo ate firimu yali nnene nnyo bagenda okumuleeta nga bangamba omwana wa famire yammwe naye mu famire omwana si wuwo si gwe omuzaala ffe wano tulaba nga omwana si gwe omuzaala naye ng'omwana either kitaawo muganda wo ye yayagala omukyalo oyo oba omuwala oyo n'amuzaalako omwana
nga bintabula nga ngamba siviiridde mwawo. Kale nkulamusiza akaali eyo Munnayuganda n'abali mu mawanga g'e Bulaaya, Uganda border to border, abaagazi ba music gwenyimba kadonkamu, amanya n'eddoboozi yenze Mamuli Katumba bali e Bukunja Seba avuga mugamba mutya mugyebala emirimu obudde bukedde ng'obwaleero ssaawa kati ziweze 6:15 nsinzidde wano we bayita Kyenjojo district. Nzize kwogerako manyi bwembula kibeera kibi naye kati ndabiseeka ate. Nvuddeyo kulwa manager Kizito manager wakulabako. Oyo bwe twatandika kulabako nga tugitandikira ewa Misagga Esseguku, kulabako eyo yatandikira nze omukubeetika mikisa nga tugijje wakasajja nga tuwadde yatuwa emizindaalo n'atuwa ne mikisa n'enjeetika. Mikisa ekyo kyali kinene, kyalinga Soul Radio Uganda bye yakozesanga, kuba mikisa zaali za bbula mu Uganda nga tezirabika. Nga tugenda okutandika practice nga mulimu Lawrence Musanje, mulimu Kiwanuka Fiina, Zaituni Nambawa, Suna Sekaka, Munabuddu, nga mulimu Namata era mukyala Kafeeru mama wa Bamaako oyo, nga mulimu Nantongo, mwalimu n'omusajja omulala bamuyita Makumbi, oba Makumbi akyaliyo, n'abayimbi abalala baali bangi. Era ekipande kyaffe ekyakuba omusajja bamuyita Muzamiru nga tusinziira ku Nile Theatre. Muzamiru oyo ekipande kyaliko emmeri yakulabako se ya mmeri, ekipande nga kiriko ekivulu nga kigamba agajja nkunene kyetwatandisa. Ntandikira awo ebyuma ne bisiriira, tuba tukyali awo Basudde najja. Basudde yali naye atandise kulaba kwabula dda ng'ali kwa Perandi. Bwe yajja awo ng'ebyuma bisiriire n'agamba Kafeero Gonza yakuloze. Kafeero n'aseka n'agamba tansobola, ndi musajja mukunja. Basudde n'atuma Majanja n'avuga Kadatisani n'agenda kwa Perani n'aleeta amplifier naye olwagiteekako n'enyooka. Kumbe emizindaalo baagigassa emabega waya nga buli amplifier gy'oteekako esiriira. Ne tubeera awo. Enkeera twali tugenda kukola mu Nkangula ew'obulenzi. Mu Nkangula emba mujjukira bulungi nnyo. Mu kulabako omwo mwalimu n'omusajja omulala bamutanga Steven Sengooba naye yafa. Kati kulabako ngimanyi nentandika nayaayo ne gye twasiranira eyiganga omusajja omusoga n'atugoba enkuba yatukubira eyiganga nnaku 2. Omusajja n'agamba baana muzira waimwe amaadi buli lunaku gali kugwanga, obwana buli kunya buli kulira. Kafeero kyamunyiiza nnyo era yakoma awo n'adda e Masaba. Kyokka ffe nga tulina okweyongerayo Embaale, Busia ne Maraba. Era okuva eyiganga bw'oba ojjukira nnyo Kizito twaviirawo ku mmotoka yali Tata yatwala e Busembatya y'omuceere nga tulinnye Tata.
kati mpulidde abantu abagamba nti manager Kizito teyali manager wa kulabako era nempuliro n'abeeyita ba manager ba kulabako nga ndabira ddala nti balimba oyo ye manager wa kulabako ebbanga lyonna era n'erinnya lyali lyamukalako Kizito manager. Waliwo Kizito Maraba oyo twamujja Maraba yali asala nviiri naye oyo yali manager. Era njagala mugende nga mukubira abantu essimu abaali mu kulabako mubabuuze nti omusajja ono eyavuddeyo manager Kizito yaani kuba abantu abo mulimu Sekate bambi abasinga baafa mulimu Sekate mwalimu Sekate mwalimu omusajja mutani wazi wambaza mulindwa oba naye gyali simanyi mwalimu Kizito Misambwa mwalimu Kanyike Kizibwe wange weziro obwe mutabani wa Kasasa mukulabako kulabako ezekolamu abantu banyiga ejjekyusa emikono nabitaka bayingira mu luvannyuma naye ate ne bakukuliramu ne babeera mpaka Kafeero bwe yafa naye bali abatandikira ddala be mbadde nkugambako nga tutandika kubanga ne meeting ezakola kulabako zasinziranga wa Kasajja ku Room Street awo waggulu wa paaka awo wetwasinziranga nze oluvannyuma nabavaako nengenda nga senga w'abaana atulemesezza ekibiina eroze tinakubula yatulemesa ekibiina ekyo kumba ate naye yali alina kyanoonya era olwavaamu n'agenda akola Melodious Guitar Singers n'ajjamu nkaaku n'atwala awo badiriisa n'abatwala bakole ekibiina ekyo ekya Melodious. Nze nengenda mu kibiina kya Peking Festac omwali muvudde Bawire Mukaabya ne Babunju n'omuno titwakolamu nnyo bbanga ddene tuvaamu tugenda tukola ekibiina bakita Namulondo Guitar Singers mwalimu Bulwani Mawula Saalongo Misagga Abudu Kabugo Chief musajja wa Kabaka ne Mega Nampa mukyala Peter Balijidde kulabako ezeetambula ebbanga ddene nawuliddeyo nga bali bagamba mbu yali oyo teyali manager yali akuba ngatto za Kafeero yes ne bwoba manager emeka okuba engatto za mukamawo kino obuzibu kati bw'ayogera ku Kafeero amumanyi era nabagamba munoonye abantu abalala ne bwe munaanoonya kati munoonye Muzamiru abagamba nti Kizito manager si manager wa Kafeero aliyo omulala ngamba limba omuntu omulala Kizito oyo batabukamu kone Kafeero nga mumanyi ebyemirimu n'aleeta omusajja bamuyita Ziwambaza Mulindwa ne Mulindwa n'abeera kaawo katono n'amala emirimu nga gitaataaganye kuba Kizito yali agitegeera yamanyi abamunona bakola ki buli kimu kyonna n'addamu n'amuyita ng'abantu ne baddamu ne bakola era emirimu ne gigenda mu maaso naye bwe mpulira bano be baawadde ssente mbu bafiise mu Kizito kati bamuvuma n'omuvuma nti akana akasajja akamalibwa akamannyo nedda naawe enkya bisobola okukyenkya nga tolina mannyo kubanga n'oyo yagalina gwe bagambye yakole yali afaanana bw'atyo ate era wasobola okubaayo abasobola omuwa amannyo wamma abatunda amannyo mugulire Kizito amannyo mugamuwe si bw'atyo bwafaanana oyo nno omusajja avunaanyizibwa era Kafeero yajja amuyimbako oyo Kizito ava ku mulwadde we n'agenda Lugogo awoggane oye Pawulo omumasupu ne baba wankoko yafaana ndigi ye Kizito oyo gwe yali ayimbako kakati olw'okubanga babaguze mutunula mu zikamera nga mwogera ebitakwatagana ne bwe munaabyogera ebitakwatagana omulamwa tetujja kuguvaako
tugamba abaana ba Kafeero oba balijja 10 oba balijja 2 ate tunda gye twetaaga wa Kafeero twetaaga kulaba famire ya Kafeero ng'etebenkedde omuntu yenna ajja nga yawula baana ba Kafeero gwe nabe asookera ddala gwe nabe mubaleke babeere nga bwe bali oba bafaanana batya oba batya kasa bafuna bwe babeera ate nabagambye ne mbagamba ndi mwaleeta abaana ne mubateeka mu mmwe abalabe ba Kafeero mumale mutugambe nti abo abaana mubalabye si ba Kafeero n'abalala si ba Kafeero ekyo nakyo twakirinda nze kikwatagana ne Kafeero onzijamu olulimi nja kwogera paka ne bwe munaateekamu ssente ezenkanawa ate Kafeero agenda bakola ekintu mujja ne kweyambula engoye mugenda kuwemuka buli ayogera ku bintu bye nga amujolonga mugenda kuwemuka mugenda kulaba kye bayita amawemuukirano mu bantu ekiwemulo omugagga kusesemantula buli muntu yalya ku kintu kya Kafeero ng'omanyi ddala wakirya wali badde okizza bukyali nabagamba Kafeero yalina ebintu bye yabirina naye byatwalibwa ng'ate bikulembeddwamu ekikweno ekyo kikweno nabe yagwa mu famire ya Kafeero ekyo ekintu ekyo kijja kuloza ku busungu bwa Kafeero mbabuulira Kafeero nabagamba katandika butandisi buli mwaka mujja mwogerako buli nnaku mujja kulabayo ekipya ku Paulo Kafeero aliyogerwako nga Jesus Kafeero bwe mulaba Kibirige gy'oli osirise Muzamiru gy'oli osirise Ajaluna Kyotera gy'oli osirise omukulu eravuga Kafeero Simon Dede gy'oli osirise naawe Namata osirise nabagambye buli muntu atunula mu kamera togezaako okuwaayiriza Kafeero yogera ekyo kye wali olabye era ky'omanyi omusajja afuna obwenkanya teri amuwolereza okuggyako ffe abaali abanywanyi be tulina okwogera amazima temutunula mu kamera oba tolina byoyogera leka kugamba nti oyo tiyali manager yali akola bwati ne bwati ne bwati gwani yali manager wano omulala gwenda bagamba mbu yali manager wa Kafeero nzi ninseka n'okuseka nengamba laba oba temulina content nze sinoonya content ku mikutu gino nedda noonya mazima abaana ba Kafeero bwe bafuna we babeera bwe muliddamu okulaba ebintu ebirala byonna nga bafunye we babeera ate bali babadde kukola ki kutugamba kimbozi okutugamba nti twafunyeyo omwana omulala nabagambye oluyimba lwange olw'ekiraamu lwe muyita ekiraamu oba lwe muyita nze luyita lutabaalo byonna ebyayimbwamu byonna bwe biti yali sitole ya Kafeero byonna bye yayimba nagenda nzaala Kafeero yazaala abaana be ate ne bakyala be muveeyo muleme kusirika mbagamba muleme kusirika muveeyo mulwanirire abaana bammwe tebikyabagasa kubeera eyo bbali neebaza abantu mwenna abaliwo ku lw'abaana ba Kafeero mbebaza mwenna n'abayambi abaana abo nabagamba Mukama aliweera abaana abo omukisa yonna gye bali babali alibaweerayo omukisa Mukama abawe nnyo omukisa sigadde yenze
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.